NRM, UPDF, poliisi batudde bayina likodi embi ku international scene ku nsonga y'abannamawulire n'amawulire. Tocha gye bakubya bannamawulire babayasiza kamera babasiba bakola biki ebyo bwe biti ebyo violation of abannamawulire. Kati report gyalina ku mmeeza okuva mu UN emupulesinga ku nsonga eyo. Museveni agenda kukola public relations bweti. Muwulire mmwe nakola mu bukedde ne mumbonyabonya mmwe abaabukedde mmwe kati obulamu bwammwe buyimiridde mu ngalo zange mmwe abaabukedde mwenna. Mukimanyi bagenda bakuba bomu. Okimanyi bukedde bagenda bakuba bomu ate Doni wa Miiti akimanyi. Mukimanyi nti Doni wa Miiti lwe banaakuba bomu abadde tagenda beeramu. Mumudde omusinike ebinyo. Mumanyi bwe mwambonyabonyeza ku New Vision awo mmwe. Kati wulira. Museveni babadde bateekateeka okukuba New Vision banoonyeza ekitongole ky'amawulire ekinene kisobola okukola obulungi. Zonna ne babiteeka ne bagenda nga bakola equation nga bajjawo nga bakansolinga ne wasigalawo obukedde. Waayi baagala emirambo mingi. Eyo obukedde ogirabira awo naye munda ebeeramu abakozi abawera 2,000 olunaku. New Vision eyo eyina departments ez'enjawulo. Eyina saturation, eyina bano aba media ba media ba radio TV ba editors, mulimu saturation, mulimu finance. Awo waliwo akabanka kalamba awo sebo. Waliwo kabanka kalamba, waliwo abali mu commercial, waliwo abali eri mu printing agundi abamawulire, waliwo abali bangi insertion. Bonna mbamanyi babadde bagenda obbikuba bomu mmwe muli omusinika ebinnyo mu bukedde mmwe mwambonyaabonya mmwe naye kyembeera zaako mwampa kasente wamma bukedde badaasi banyomezanga olunaku lwe nasooka okwata akasente ku bukedde awo nakolako ennaku nto. Nagenda nga nfuna omulimu gundi omulimu mu bukedde olwo nvudde okusomesa eyo ekyenjojo nzize mu Kampala binsobedde. Waliwo omuntu omu nga baagala abakozi gundi twali tusaba ffenna mu kyaki nga mpeereza mu eyo kyaki nga mbuulira ku kituuti. Kati ne baba bagamba nti baagala abakozi ate yali munene mu New Vision. Nangamba jangu okole jangu tugende okole waliyo akalimu. Kati basasulanga nga 18 between 16 ne 18 nga basasula ezo ennaku ne 20 ne bakusasula ezo ennaku. Kati oba natandikayo okukola obazaali 9 oba 8 nenkola ezo ennaku naye nga ntambuza bigero okuva mu Kivulu paka ku New Vision n'amadde ekiro. Kakati lumu kwolwo nakeera ne ŋŋenda ng'enjala ennuma nensibayo ng'enjala ennuma ne ŋŋamba bannaye ndi mupya sirina nampolayo yadde 10 ndi awo nze nasibitegeera nkola emirimu gy'abaanyi nsitula nze nanga ndi lusonjogo naye nga nsitula ntwala bwenkomya awo bweneetikka bwentwala bwentikka akawungeezi batugamba kuba nali sinaba kufuna akawunti. Ne bagamba abatalina akawunti mugende ku kadirisa mufune ssente. Olwo nga ng'enjala yannumye dda. Omutima nga ndyawo nkuba pulani ne ngamba kati banene banga ntambula n'engwa ku mutwalo nsooka n'engulako emmotoka y'ebindaazi n'engulako katoni ya soda n'entuula n'embirya nga nkuba pulani ngulako ekibbo kya kabalagala paani n'endya ennipa n'engenda n'ensanga owa ffene n'engulako ekibajjo kya ffene. Naye Mukama
muna ensibawo siridde nkola ntandika n'okkankanira bwenti ng'oluyala lunnuma nkankanira bwenti saawa ziweranga 9 tugenda kuvaayo ng'omukulu ajja agamba abatalina akawunti nga mufunira ku kadirisa mutwale ID ku kadirisa mugende mufune ssente. Nengenda ku kadirisa nentekayo ka ID kange bwenti ID gye nali nnina nengitekayo ne bampa olupapula nennoonyako erinnya lyange naye yangu oddiraba kuba ddyo lya njawulo asiimubwire mangu awo nenditiikinga endukula wenti nga nfunye emitwalo bajja lisimanyi emeka 10 oba mu emeka nenteekayo waliwo omukazi n'alyoka abala ssente n'aziisa mu kadirisa bwati n'azimpa n'ampeerako n'ebinusu byange nembifuna bwenti enzinga nenteeka mu nsawo enjala neewona nenfuna amaanyi nga nkuya sikyayagala bindaazi sikyayagala bifene byabwe sikyayagala bisoda byabwe nenfuna amaanyi nensawo neneetikka ebintu nentikka bwe natuuka okudda ewaka era natambuza bigere nga nnina amaanyi nengenda mu kivulu nentuuka wali nenzijayo ssente zange nenzikuba mama Ebeni mu maaso nagamba kulikayo omwami konza oddangamu obadde omanyi nsaaga nengenda nenneebaka agenda okumpita okulya nga saagala kulya mbuno simanyi mbuno zikukolye simanyi mbuno afumbye ennyama saagala njagala bijanjaalo oba naye omukazi yayimba ani yakola ssente zanzizaamu obulamu kwolwo katenfwe obulamu kate bunzite naye mmwe eyo si gye mbadde security alert gye ndeeta ya New Vision wulira bateesezza okukuba New Vision bomu bagambe mbu masannyalaze balimbelimbe mbu nno masannyalaze oba ekintu ekirala kyonna baagala mufiiremu abantu abawera ate kijja kutandikira mu studio either eyabukedde TV oba ey'embuutikizi embuutikizi bagenda okukuba embuutikizi ate mbyogera mulowooza nnimba bagenda kukuba New Vision baagala bagibegwemu ng'erimu abantu bangi emirambo mingi Museveni yennyini ajje ku ssiini nga bwe yakola ku Kirumira ekimuleeta kiki yeeyame bino ebintu wammanga okuzimba studio okugizaawo to rebuild it okusasula n'okuliyirira abafudde naye nga bagamba amasannyalaze mulimu abakimanyi abanaakyamya gundi eyo story nga bw'omanyi bukedde ne Doni Wanyama abimanyi abanaasigala obbiwandikako bo tebajja bbeerawo ebipya bizuuse amasannyalaze ge gaabadde gagenda ku mbaga ne gatomeregana ne geeyokya agamu gaabadde gava eno ng'amalala gava eno ag'ekiyira n'agayisimba gasisinkanye ku New Vision nga gagenda ku mbaga ne geekuba New Vision n'eyaka ebipya bizuuse ku bukedde baleeta agabozibozi agatalina makulu Museveni azimbe New Vision empya studio empya ebyuma ebipya okuliyirira abafudde okujjanjaba aba injuries okuweerera abaana baabwe asobole okusembeza bannamawulire Museveni batandika omuwandikako birungi byereere watch the space New Vision mbasonyiye lwakuba mwannyamba we nabeera mu kibuga nga sirina mulimu mwe mwandaga ekkubo newankubadde mwatuuka ekiseera ne munnyigiriza mbasonyiye kambalabule Doni Wamiti akimanyi mujjukira bwe twamusuuzizza diiru ya palamenti okuziika abantu 200 Museveni akyanoonya emirambo emingi tojja kutta muntu yenna wano tokyaddamu kwegulira linnya
ku musaayi gw'abaana b'abantu. Yagambye ogambye genda oli mukyala gwe bakutyatyamu naye nze buli bandaba banvuma amazi mbumpunya amazi. Smiling faces. Where is smiling faces? Come and show me. Is it true that I'm smiling faces? Come and show me faces here. Do you see me here faces on my ankles? Bannango musajjani yayomba. Omara. Smiling faces? Who is smiling faces here? Museveni smiling faces, are you sure? Come and show me faces here. Nze ndi safe nawe. Nze ndi safe. Museveni tajja kutta muntu yenna wano. Takyaddamu kutta muntu yenna wano. Tajja kuddamu kutta muntu yenna wano. Mbonatta abantu 5 mu New Vision. Gendo tennyoko. Family ya Museveni yatu ina resolution bweti. Buli ali mu sente zaabwe ogenda. Buli abadde mu sente zaabwe business zaabwe zigenda kutandika okukyusa amannya. Bagenda soka kuleetayo kisagasaga mu mawulire awo. Owulire sente za hamu zabbirwa ku account zonna zagenda. Era hamu kakati mwavu atayina hamu ekizimba akitunze, hamu ekizimba akitunze, hamu bwe bamubuuziza kagambye Uganda emulemeseza business agenda zikolera Hong Kong, era yagambye agenda alimba business z'abasajja bazaagala ate gwe bajjako gwe banyaatula. Duleke rubega ebizimbe bikyusiza amannya nkugambye buli business gyona kulaba nkyusa amannya abadde nnyiniyo bagenda munyaatula. Sudiru bagenda kunyaatula. Nkugambye bagenda banyaatula. Sudiru bagenda kunyaatula. Ate nga business zikyusiza amannya. Ebadde mukwano group mugenda giwulira nga ekyusa erinnya. Business ezibaddemu abantu business ze mugenda okulaba nga zikyusa amannya. Akedi ze mugenda okulaba nga zikyusa amannya. Brand ze mugenda okulaba nga zikyuka. Bali mu kukyusa ebyobugagga byabwe babijja kuba bibaddemu babizze mu mikono emirala okubuza trace. Kirumira omugagga Kirumira tawazi saga zijja muwulire mbw atunze ebibye babalimba ate buli gwe bajjako gwe bagenda okunyaatula baako wokawandiika. Gwe baako wokiwandiika osirike. Bagenda obanyaatula mbudduleke rubega. Omugagga yanga Ham Sudiru Kirumira Dureke Nabukeera mmwe Museveni wakati ekyo kyakoze ekyokubanga Northern Bypass agikiryalinga okubanga yeye ebintu byebyo ebyebbeeyi ebyomuwendo bye yeetaaga ebimukolera olunaku mu State House abijjamu atandise obijjamu. Ebutyama eno gye yagenze Museveni alina ekintu kye yeetegekera kuba ekyo kirabika kikaaye. Essaawa yonna alina ekimugoba. Museveni essaawa yonna alina ekimugoba. Mugenda kutuuka olunaku lwe mugenda okuyingira mu State House ku kitanda temugenda sangako omufaliso. Mu kabada temugenda sangamu bikopo n'amasowaani. Museveni yakkiriza lwakuba ebbanga lye munaamala nga temunnamutwalira mupiira ajja bbeerawo. Naye ye yakakasizza ebirala byonna agenda gezaako okubeerawo to consolidate to pretend that he is consolidating the thing is what but munda mu bisenge by'amakolero ga waaka ali mu kuzingula. Omukyala asomba ebintu mu nnyumba waka n'abimalawo n'asigalawo n'afumba ewiiki omwezi
nakwata n'ogwokubiri naye nga mu nnyumba temulimu kintu kye n'eki akutegatega awo ebisikati awo ebipumpulira ng'obiraba weebiri lw'omukoonako bwoti lw'omanya nti n'ennyumba ebadde njereere. Kansirike ono ye sigenda mwogera naye bw'amala okugwa ku ttaka ngenda mubabuulira. Waliwo omuntu omu abadde ajooga ennyo mu ggwanga Uganda awo naye nga ttiimu ya Muhoozi bw'abadde azalawa nnyo Muhoozi mu bisenge by'amakolero ga Waaka Muhoozi yamuwadde obutwa confirmed yabulidde. Kamala okugwa nja bagamba nti yoyo. Kamala okugwa nja bagamba nti yoyo. Kuba nkoyo kunsinisa ebinnyo wano buli lunaku. Kuba ate oyo bannaye ne mmala mwogera tulaba ku YouTube tuliko 102. Ku Facebook tuliko 383. Ne mmala mwogera erinnya kuno kugenda kusigalako 0 ne kuli 0 kubanga mwenna mwagala bamunyatule. Sebo nange ndi mugezi mbamanyi mmwe sigenda mwogera. Bw'amala ogwa kutaka ngenda bagamba nti yoyo. Nabagamba waliwo abamagye 3 ne baminisita 3. Mukazi musajja. Mukazi. Musajja. Kamala okugwa ngenda bagamba yoyo kubanga mwenna mwagala oyo ye embuto ezinabeera e Uganda awo. Yasigenda mwogera linnya. Oyo kunsinisa ebinnyo buli lunaku. Kamuteeke wano mu black and white. Ennaku z'omwezi 11. Omwezi ogwokubiri 2026. Nange nkatadde mu black and white. Eyebadde namba 9, eyebadde security alert namba 9. Nze naakabawa ng'oggyeko eri ey'ekiwumumpu. Musajja alina ekiwumumpu muganda wange. Kale n'ekisembayo ekitta abakazi kitandise, ekitta abawala kitandise. Predictions ziri mu comment section muganda wange. Kaakati twabadde tuli awo nga zireeta Sseggona. Sseggona olimba sente za Museveni ojja zizaayo olimba. Sseggona yagambye nedda bannange omwana tukyagulanyi. Omwana attu ekisooka aveeyo ajje nze mutwale. Omwana attu bagenda musaba ku nsike bamukube esasi mu mutwe bagambe bamusanze n'emmundu. Ekiri abantu kati problemu weeri eri mu opposition enkadde. Naye mbu baagala kulwana mu ngeri ya diplomatiki. Mbu omwana attu Kyagulanyi yenna nno nga we yeewuuba ne mu katebe kabadde kakaabanga akange. Omwana wattu oyo omwana attu Kyagulanyi asooka aveeyo ng'obudde bukyali kubanga basajja bali ku pressure tebamanyi waali tebamanyi kyazzaako bakiwulira naye tebakiraba mbu naaveeyo. Bw'abeerayo osa lwaki? Sseggona bw'abeerayo osa lwaki? Bwe yakugamba nti sikuwadde kaadi tuula bw'oba ng'omwagala nnyo watuula. Nedda bw'oba omuwuliriza nnyo era ng'omwagala nnyo omwana attu. Bwe yakugamba nti gwe dda wano ogenda kubeera vice president wange tewagaana. Olwo omwagala nnyo. Omanyi waliwo ebintu bye twakola nga abazadde baffe nga tuli bato. Katulowooza tuli bagezi nnyo. Kati abaana baffe baba bitukola n'omutunula bwoti n'ogamba nolaba nnoono. Nabagamba luli oli yajja n'agamba maama we, mami ogamba nno
Shalom tagambye nti ayagala erindazi. Mubuuza nagamba nayagala lindazi omwana. Naye nze ngamba wali mugulidde erindazi Shalom. Mama be natunira omwana. Shalom tayogera nko yadde ebigambo tamanyi okujjako mama papa bye bigambo byayogera. Aha people power NUP. Ye kirala kiki. Haleluya. Bye bigambo byamanyi. Naye mbu yakoze statement nagamba ayagala lindazi. Omwana w'omwaka ogumu. Kati Sseggona okakasa Kyagulanyi akusabye lindazi. Okakasa Kyagulanyi akusabye lindazi. Gwe otuyita basiru. Kati ffe bamama Eben. Gwe otunnyonnyola ng'omwana Kyagulanyi bw'asabye lindazi. Okakasa omwana bajja muttireeyo. Kyogamba Museveni bwe yagenda ku nsiko Obote yali talina bitta yamukwata yamutuukako. Sseggona weeyitiriza omanyi buli nsonga mwagala mujje mmwe bagezi mbunna ab'ekyasa kino mwe muwolereza amangu atannabayita gye mugenda mwe mumuwolereza bannange nedda tuteese bannange twasabye dialogue omusajja atutta twagala dialogue abatirimbula tannasaba dialogue ate nga mwe musaba dialogue. Omwana Kyagulanyi yakusabye erindazi okakasa. Omwana tubajja mutta nno kati ajje tufaafagane n'abasajja. Wano mwatugamba bannange Kaluwazze Martha Kaluwazze ekigenda okubeera mu kooti bannange tugenda banayo okufa n'obutanyagwa Besigye tuyungudde ttiimu Kaluwazze Kiriwalde bannange neŋŋamba bannaye tufudde. Mwafaafagana n'abasajja pakadde mutuuseewa. Omwana Sseggona Sseggona mujja kuzzaayo sente. Mwasooka ne mwashiwalinga Museveni ne mumugamba ono amaja mu kisanja kya 221 ne mumugamba no we are going to handle we can handle him. Ffe tumutegeerera. Era olwaleero Sseggona atuteyo obujulizi bwonna ku nsonga z'omusango gwa kalulu. Era Sseggona bwe tumubuuzizaako bw'ati bw'agambye omwennyinnyimbi wa Kabaka ow'ekyasa. Ayina engeri gye era njagala Museveni mukaguli wano ajja mubuuza ebibuuzo paka ng'agudde eddalu. Nengamba bannange twafuna Sseggona twamala. Era ku ssaawa 9 bubadde buwungera azeemu n'aleeta obujulizi obulala akyusiza ne mu mpaabi. Era Sseggona ku luno ekintu akimaze. A few moments later Sseggona talina layisinsi ewoza misango agenza okutuuka nga layisinsi yaggwako. Era omulamuzi bw'amubuuziza ababadde mu kkooti bwe bati bwe bagambye Winnie n'amubuuza you the licenses I have? No my lord. Now what are you doing in the Bigandula? Yes my lord. Kale fuluma ogende ebweru? Yes my lord. Omwana Sseggona Sseggona olowooza twabyerabira nowaaba omusango nga licensi ya Kyagulanyi n'agamba wangi Wameri n'amugamba ajjayo omusango n'agamba nze ngenda kufuna licensi enkya tufayo tujjayo omusango gwirika tujje n'agujja ne munyaatula Wameri. Sseggona n'empuuga mmwe mwanyaatula Wameri. Sseggona mpuuga kiri owakiwanuka Kalugire mmwe mwanyaatula Wameri.
era Sseggona bamugobedde bweru agenda asooka anoonye engeri gy'afunamu layisinsi era omulamuzi amugambye mu bigambo bya Luzungu n'amugoba goes are going out to bring the license. Yes my lord, yes my lord. Sseggona bw'afulumye bweru n'ayogera ne bannamawulire bo nti bwagambye era ekyo kya license kitono era ngenda kuba njifuna. Omwana Sseggona kati ate era y'omu yadduse mangu ewa Kivumbi yabadde tannatuuka kukomera nga ye Sseggona yatuuse, yabadde tannatuuka ku kooti nga Sseggona ye yatuuse. Awo Diana eba ekulaga indicator kasi owulira gundi fuso ng'omanya erina weepaakinga. Sseggona oli musajja, Sseggona oli musajja naye tubalaba ng'omwana amusabye erindaazi okakasa ali luddawa olwo omulumirirwa nnyo bamugamba is an amateur we are going to handle with the brains me Zampuga the what is the handling the boy you will see the boy. Buli bwe bamusuubiriranga nga taliiwo buli bwe bamusuubiriranga nga taliiwo yakuba bali mpola ng'atabawa respect mpola. A few moments later nyenda mukungu empuga takomyewo banange Busiro ne Sseggona takomyewo abateeketeeke bonna tebakomyewo Nkeretanya ayingidde palamenti omwana wa senior yafa ayingidde council Wire yabuzeewo kuba ali mitala w'amayanja bannaye naalinyumiddwa nga nze nzijeeyo nsibambi ng'atokomoko mugambo baali b'amaanyi ng'ensi batya. Twalowoozanga nti be bategeera ebyobufuzi okusinga ku bannaffe. Baalinga beegulumiza era nga beeyita abasukkulumu. Baafuna chance ne bayingira e Mengo. Baakozesanga advantage eyo nti ate ffe abateeketeeke ba Kabaka waliwo atugambako. Olw'okuba nti Ssaabasajja atiibwa, tosobola muyisaamu maaso. Kati bw'owulira omuntu nti yakugukira Mengo, omanya nti oyo Ssaabasajja alengerera wala. Yamusiima n'amuwa ekifo kyonna mu Bwakabaka bwe e Mengo. Era abeera wa kitiibwa, omusiime wa Kabaka tagambwako. Baakozesa advantage eyo nti katuzanye bannayuganda ebyobufuzi banaakijjamu enjawulo. Baatuzannyira ku mitwe, kumbe be balya n'omulabe waffe ali mu ttulyo tumalawo. Era nga bakugamba nti mwe mubitulekere ffe tubisobola. Nga kye boogedde tubawulira era tubawa ebitiibwa. Naye bwe twakizudde nti ate bano tebali ku lwaffe, wabula beekobaanye n'omulabo ttulyo tumalawo, ne tumanya nti wamma ggwe tetusobola kubeesembereza, tetusobola kuddamu kukolagana nabo, katubaleke n'ebitiibwa byabwe ebyabaweebwa, naye mu byobufuzi tulina obbagoba bunnambiro. Twabejjako. Kyabaluma kubanga baamanya nti awo babadde baliira. Ne bagamba bwe tunaasigaza ebitiibwa biteeka kyakulya ku mmeeza. Naye ekyokuba tebalina kyakukola, balina okukkiriza kubanga amaanyi g'abantu gaasalawo. Baaba Makadi mu kibiina kya National Unity Platform ze baali balowooza nti ze zirina obbakuumiranga mu bifo byabwe. Bwe baba Makadi, abamu baatandika ebibiina byabwe. Abalala baakulaga nti bagenda kujja bwannamunigina basigale nga bavuganyiza ku kaadi, basigale nga bavuganyiza ku palamenti, oluvannyuma balifuna kaadi gye beekwatako. Bonna nga bwe babadde beeyita ab'amaanyi, mu kalulu baagudde. Balaba nti erinnya lyabwe liri mu kusiimuulwa mu bitabo bya Uganda. Banoonya bwe balina okusigala nga beekutte. Banoonya amannya gaabwe okusigala waggulu, batandise okubuukira kkooti nga bagamba
nti buli musibe we NUP gy'ali ffe tulina okutuulanga mu nsonga ze. Baasookera ku Muhammad Mwanga Kivumbi bagamba nti balina omuwolereza paka lw'anaava mu kkomera. Abasibe abamaze emyaka 6 okudda waggulu nga tebalabibwako era bano bakugamba nti nabo tuli lwedo bawolereza ssaawa yonna musuubire okubalaba nga bafulumye. Kisoboka kubanga be bakolagana n'omulaba ate ayina abantu baffe. Basobola okukola akalagaane ne bamugamba nti bate twegulire ebitiibwa mu bannayuganda basigale nga batuwogerako. Balaba Kyagulanyi Robert Ssentamu taliiwo, tebamanyi kikyazzaako. Banafu nnyo mu kaseera nti Kyagulanyi taliiwo, so nga bandibadde b'amaanyi nga waali nga bafuna ebibooziboozi bye bamwogerako. Bateesa ki? Nti tutuule ne Museveni tubageininge. Bwe waba nga Kyagulanyi alina omusango ogumuvunaanibwa gumuggibweko bunnambiro, akomewo mu maka ge, abantu be baddizibwe eddembe lyabwe, addemu yeetaayize mu ggwanga Uganda. Era bwe kinaakolebwa ekyo tubakubire obugalo tubasiime nnyo nti be bakugunudde Robert Kyagulanyi Ssentamu era okubeerawo kwe lw'amaanyi gaabwe. Ebyo byonna tebikyasoboka. Baabituzannyanga luli nga tetunnaba kutegeera nkola zaabwe. Olwaleero bye basiba bye bikutuka kubanga tubamanyi n'okusinga bwe twabamanyi olubereberye.